bakulu abakola kalicho mu disitulikiti ya Mukono bagamba tuwakanya Nalongo byakola kati lwaki akola bano tebaliyo batera kusooka kugaana ng'ate ekintu bakimanyi nze nziganisa nange ensi ndaba abasawo b'ekinnansi okuva e Mukono ne Luweero Kataifa Babugume oluvannyuma lw'okwerangira mu maaso ga RDC w'e Mukono Tom Fisher Kasenge nti tewali asobola kukwata mayembe. Abatuuze b'e Namasubi basazeewo okuleeta abasawo okuva e Luweero babayambeko okukwata ebintu ebigambibwa okubeera amayembe ebirudde nga bibasuza ku budde ne balekawo abasawo b'e Mukono be balumiriza okubeera abafere. Zonna omukyalo oyo teyajja kuziri yajja kuyenna Mmengo mukulu Sande wa polisi olukiiko olwo lwe twalonda olukulirwa mukulu Musonge we bagenda ne bagamba nti amayembe bagenda wali ne gasigalayo nja kuteekawo obukadde 10 musasule. Nalongo Bakanassa gwe bajja e Luweero okukwata amayembe agamba nti abantu bamwagala kubanga tabafera ng'abasawo b'Ekyaggwe. Bambi betuwa tebamanyi oluusi tulibawa kuba kati nange ndi musawo kati nti tulibawa olisalidde embuzi olisalidde enkoko eddagala eryo bw'amala emyaka ne gyetoolola nga tasalidde olwokuba tewakimugamba litandika okwonooneka. Nalongo mba mumwagala twagala tuteekewo olunaku atuule wali atekewo emizinga gye ne disitulikiti etwala Mukono etuule wali etekewo emizinga gyayo Nalongo agetejeme mulirabye nga bano bekizamira baga nti ekyo kituufu. Wabula omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Mukono asabye abasawo bano okulaba ng'ensonga zonna bazittaanya obutasukka ssabbiiti 2.